A glorious hand clap to Jesus. You may have a seat. Those who worked on registering the sick. It's time for every sick person to listen carefully for your name. Once you're ready, make sure you come quickly. Jesus is here. Yes, wali wano. What happened? Amen. Amanya ganze Kevin akize. Sumba omwana wange ono yalwala ensigo. Najjako wano musumba nompa akatambala n'ongamba amale ennaku 30. Have patience, your child is going to heal. Let your child heal in Jesus' name. Olulire twajja bagamba mbu twali tulimba bulimbi ng'ebbaluwa nzirese bazirabika bagamba erimba wabula mukola ebiwaani omwana tewagenda naye n'ebbaluwa toziina otukakasa otya mbuno ddala omwana mulwadde kati badde njagala mbalage ku bbaluwa we ezamusindikibwa balabeko bakakase. Baani abakigamba? Who are those? Eno okukyalo gye tubeera mbu omwana mbu kiwaani biki biki. Bonoteeka ku bantu nno bye boogera. Once you be on people's stories, abantu you get balwadde crazy. babongo. People are crazy. Ziriwe ebbaluwa? naye ng'ennaku zo zaggwako musumba 30 era n'akatambala tukomyewo nako naye bawoza musimanyi biki baluwa saazireeta omwana saamuleeta. Ddwaliro kyeri? Which hospital is that? Manje? Ddwaliro kyeryo? Eddwaliro twasooka na tyole zino ne tugenda e Bombo Barracks. Bombo Barracks. Bombo. Kati omwana ali atya? So how is he? Kati omwana okuva yatandika okunywa amazzi ago abaira ddanga mukuyimbuluka naye ebigere bino n'okuba nga talya munnyo kale walya ku munnyo era ayisibwawo bikuba bali bagumuggyako naye ng'ozimba okuba ng'ensolo mu maaso abadde tannabaalwa kuba ebigere bisigala bizimba nakati agamba bizimba. Waliwo enjawulo? Waliwo enjawulo mu maaso kuba takyazimba okuva ezo ennaku 30 naye nga kyali tekitwala wiiki 2. Ddwaliro kiri? Which hospital? Bombo Barracks. Bombo Barracks. Show them. Balage. Manya ki? What names? Stanley Ojambo. Kuba bali batusindise emulago bayongera omwekebejja naye sene zimbule zina. Kati lindako. Lino ddwaliro ly'e Bombo Barracks. This is limanyiddwa services. It's ddwaliro lya gavumenti. famous. It's a government hospital. Ly'abasirikale. Nsumba limanyiddwa. Ly'abasirikale. It's for Si soldiers. ly'eddwaliro ly'okeera ku makya. It's not a hospital you can get a n'oweegingirako and try to ky'ogetaageterayo. that you can forge through Kakati it. abawakana So those that are opposing, buli ayagala okukakasa ku kyalo. whoever wants to prove where you stay, emitwalo 15 gigi 150 is here. njagala omupakiri I wanted to transport agende mu that Barracks person e Bombo to go to Bombo Barracks akyekinge and check. n'abasawo bennyini Even the doctors, bababuuza omwana ono bamukolako they bati ask them, bamukolako is that bwe child bamwegaana abasawo method? kitegeeza ebyayiga bya kiwaani. If they deny that, means it's fake. Kama akongera emikisa. Genda omwana we agenda kutereera Your child is going to mu heal linnya lya Yesu Kristo in the Omunnazaaleesi. name of Jesus the Nazarene. Ekyo kye yakatandika okutereera That buli oluuki omwana we agenda of kukusanyusa. settling, every other day he's going to do it. Omanyi Uganda erina ekiwuka Uganda ky'obutakkiriza. has a disease of not believing. Wulira. Listen, Bannayuganda Ugandans beefuula abagezi ennyo turn themselves to be wise n'osanga seekers. tali ate abantu oba ŋŋambe ntya kankireke. And the good treatment. Amanya gange nze Nakayaga Grace. Yogera nnyo. Amanya gange nze Nakayaga Grace. Pastor, nebaza Mukama olw'okuba ntuuse wano. Era nasaba Mukama ne ŋŋamba Mukama njagala mubasabira mbeere wakubiri oba wakusatu Mukama akinkoledde. Pastor, obulamu bwange bwonna okuva obuto bwange nze sinyumirwangako bulamu bwange mu nsi.
Kati oyaga Mukama akolere ki? What do you want the Lord to do for you? Mukama nsobola okuwona olumba olunuma mu mubiri. Lukuluma lutya? How does it pain you? Luva ku mugongo kuno. Okutta biki? What is that? Nkutta ebintu bino omuli eddagala lyembadde naaba, lyembadde nnywa, omuli ebibbo bya lubaale. Gy'obadde onywa libadde zzungu? Nedda ganda. Yiwa wansi tula. Pour them down on the sea. Naye pasita obulamu bwange bwonna bwalemwa okutereera. Emabega n'enjija netandika okukola obwawusigala mu Kampala muno. Naye pasita sina wenfunidde mirembe. Teeka emikono gyo mu bbanga. Put up your hands. Gamba nti Yesu. Say Jesus. Eddogo erimnondoola. The witchcraft. Njagala liveeyo. I want it to get out. Liveeyo. 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 Yogera. Liveeyo. 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 Kajja kuzunga. That she's going to scatter. Tekajja kajja kubeera nga kakaaba amaziga buli kaseera. She'll keep crying tears. Mukama ag'omusota. Mu lubuto lw'omwana ono. Snake in her life. Ndiragira eddogo lino. I command the witchcraft. Okuvaayo nga likaaba. Get out. Here. Ndiragira okuvaayo nga likaaba. Get out Vaayo crying. ng'okaaba. Get out. Vaayo ng'okaaba. Get out. Vaayo ng'okaaba. Get out. Vaayo ng'okaaba. Get out. Vaayo ng'okaaba. Get out. Get out. Okwatiddwa. You've been captured. Okwatiddwa ddogo gwe. You witchcraft, you've been captured. Omwagaliza kufa. You want her to die? Ebiseera bisinga mwagala n'omusula mu accident. Even want her to fall into Buli kiseera. accidents every now and then. Faayo. Get out. Right now. Get out. Right now. Kati. Ekigenda mu maaso wano. What's going on here? Kye kigenda ne mu maka go Is kati it mu something maaso. that's going on at your home? Genda. Go. Muteeke wansi. Make her lie down. Abaweereza mu gyoli. Remove those things. Pastor omwana wange tatuula naye nga yali atuula naye kimazeko Abeera bw'atyo nga n'ensinga egwa bugwi bw'etyo. abeera bubezi buli ssaawa bw'atyo ensinga egwa eri mugonvu buli ssaawa pasita buli ssaawa. Njagala Mukama atereeza omwana ono. I want the Lord to heal Yenna this child. alebera bw'ati. Alebera bulebezi pasita alebera bulebezi. Be healed. Wonyezebwa. N'ensingo tedda mabega ekalube. Ekaluba pasita. Egwa mabega eti. Egwa bugwi mabega pasita alebera bulebezi tedda. Mumpe. Bring the child. Jesus Christ. Yes, Christo. Mponga y'omwana ono I present this child before you. mu maaso go. Before you, Lord. Ndagira okutereera I command him to settle. atuule So he sits. mu linnya lya Yesu Kristo In Munnazaaleesi. the name of Jesus of Nazareth. Somebody say hallelujah. Abadde atuula Tuula pasita neyanza pasita ensinga abadde enywera bw'otyo. pasita badde erebera buli kadde buli ssaawa pasita. Wangi Buli ssaawa badde erebera pasita nga kati olaba Katonda kyakoze. de pasita ngirabye neyanza nnyo pasita neyanza ege Mukama akuwa gy'osinga okwagala mu bulamu kyonna mu nsi akuwa ky'ayagala pasita neyanzizza. Somebody say hallelujah. Hallelujah! Somebody say hallelujah. Hallelujah!
ezimuvaamu. Look at the sweat. Laba entuuyo zokka ezimuvaamu. Look at the sweat that has come out. Ekyo kye bayita amaanyi ga Mukama. That's what they call the power of the Lord. Laba entuuyo zokka. Look at the sweat. Tebamuyiye amazzi mu mutwe. It's not water. Kati ziri mu kuvaayo. It's sweat that's coming Kubanga out. ekibadde kyakakanyaza Because ensingo what had made nga the next tekimwagaliza kutambula that which didn't want kati to kiri mu walk kudduka. is now taken off. Laba See, laba amazzi mu mutwe gw'omwana see, geeyongera. the sweat is increasing. Gali mu kweyongera. Tunuulira. Look at the sweat. Gali mu kweyongera. It's increasing. Yes. Ensi ekkirize Let the world nti accept Katonda ali mu kifo kino. that God is in this place. Tewali amuyiye amazzi mu mutwe. No one has poured water on her head. Nyina akaabye. The mother is crying. Tewali amuyiye amazzi mu mutwe. No one has poured water on her head. Gakyeyongera. And it's still increasing. Gaago gafukumuka. Gaago gafukumuka. It's still coming. It's still coming. Mazzi. Sweat. Kubanga ekimubaddemu nga kimunuuna omusaayi. What was sucking his blood, Tekimwagaliza kutuula, kyagala agongobale. which didn't want him to sit. Right now Kati we twogerera. kati kiri mu muvaamu. It's now getting away. Gaago amazzi gateeriika. It's now getting away. Amazzi gaago. That's the sweat that you're seeing. Gaago gakulukuta. That's the sweat that you're looking Gakulukuta at. buli kiseera geeyongerako. That's the sweat. Buli kiseera geeyongerako. It's increasing. Tozanyisa Katonda. Don't joke with God. Okay, look at me. Tunuulira Omusumba. Labayo. Waliwo omukyala. There's a lady. Owulira? Do you read? Bamuyita Maama Nantume. She's called Mama Nantume. Abadde mukwano gwo. She was a friend of yours. Naye buli kiseera ajja neyekwasa omwana. But she keeps coming and carrying your Buli child. lunaku ajja n'akukyalira neyekwasa omwana n'amuleera. Comes to visit, she carries your child. Musumba mutegedde Kubira Yesu engalo Powerful ez'amaanyi. hand up to Jesus. Okay, All right. you put a distance, make a distance Gezaako okumwewala. between your child with that woman. Toddamu muganya kukwata ku mwana Take wo. out distance You wakati w'omwana wo toyogera. n'omukyalo. avoid her oba mwewale. Mwewale. nnyo. Yakutegedde ng'okyali lubuto lwe era yali ayagala ofe ng'oluzaala. She trapped you with witchcraft while you were Show expecting people. that baby. Daba I'm not amazzi, telling you. daba amazzi mu mutwe gw'omwana. You look at the water. Daba gamu. Gakulukuta mayitirivu. It's now flowing. Ekyali kyakakanyaza ensingo y'omwana What had made the neck stiff kaakati kimuvaamu. is now getting away. Show people on screen. Abantu balage. Daba amazzi. Daba amazzi. Look at the sweat. Ge mazzi gali That's the other water ge nayita ne gava mu mukazi. that I called and it came out of Naye me. abalwadde b'obwongo ne bagamba But those crazy people mbu say gwali musulo. that it was Kati urine. ne guno musulo. Is this urine? Abayi ne guno. Ne guno musulo ogwo. Is that urine? N'ogwo musulo. Nkwebaza kitange I thank you, my Father, kubanga wantuma mu ggwanga Uganda because you sent me to this country, Uganda, okwolesa ebyamagero byo. to reveal your miracles Ensi etegeere so the world can know nti Mukama olina amaanyi. that God, you are really powerful. Ensi etegeere So the world can know nti ebintu bye nkola that the things I do tebiri mu nzikiza. are not for darkness. Twala omwana wo, Take your child. Mukama amusumuludde. The Lord has healed him. Sisita akomawo, First, come back. omwana jangu. Come back. Mukama ngambye omwana wange ono The Lord has said that child of mine, genda omugulire. Neyanzege Mukama akuwe ky'osinga okwagala. God bless you. come akongsa. Look, soko gye, look at. Komawo, tunuulira Omusumba. Waliwo There's even a plan olugenda mu maaso. that's going on.
naye omuntu nga yayitibwa Katonda ne bonaokola ekyenkana kitya But a person who was called by the tosobola Lord, kusuula pasa even if you do what, you can't make Pastor Yiga collapse. kati olaba You see? ojja kuba ofulumibwewa anti lindako Now listen. bwe tumanaamala saavisi eno ojja kgenda okufuluma ebweru After we finish the service, you go out. eriyo abajja okukuteeka There are those who are waiting for you. waliwo bambega Spies. kubanga nagudde mu lukwe Because I found baagala buli muntu gwe nsabira a wa plan. They want whoever I pray for. bamuteekerawo wansi They wait for them down bakuwe there. sente So that they pay you off. oveeyo ogambe So to get out and say bupasa Yiga that Musumba Yiga yampanga bupanzi just faked me. lwe luko olwagala ogenda mu maaso That's the plan that's going on. naye kati mba nakupanze But if I plan, nempanga n'amazzi okuva mu mutwe did I even gw'omwana plan the sweat to come out of the nempanga child? n'omwana akakanyaza ensingo Even the child's neck to be stiff? kyobulaba mukama ajja kuswaza nnyo That abantu is why see God is still embarrassing people. wanki Musumba Yiga abantu bafa gasala bigambo naye ng'ebintu byo bituufu si bya bulimba bituufu. genda mukama agonye omwana wo You go. May the Lord bless you. aha buli lwentandika okuwuliriza ng'osaba ng'olubuto lwange luzimba ng'olubuto lwo luzimba lukwateko n'emikono gy'ebiri Touch it with your two hands. kati ntunulira Now look at the pastor. tuyinza kakkiriza We can't allow her kubeera na mirembe to have peace. kaddawo ne kalowooza kajja kufumbirwa She's saying sajja aleka kuba that the man embaga is going to wed kajja her, gaggawala that she's going to be. tetuyinza kakkiriza We can't allow that. mpita ekiri mu lubuto I call whatever is in the stomach okuvaayo to get out nga kikaaba while it's crying. vaayo Get out! vaayo Get out! alina okubeera Get n'emirembe out! zibiriza amasogo Close your eyes. kajja kuzunga She's going to wonder kalina okubeera mu lunaku that she has to be sorrowful all the tewali time. kyekanaakola ne kafuna emirembe Nothing she can do and she gets peace. buli musajja gwe kanaafunanga Whatever man she gets, anaakalekanga he waawe will always desert her. eddogo lino kyeryogera This is what the witchcraft laments. vaayo Get out. 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 alina okutereera She has to settle. alina okusumululwa She has to be set free. va mu lubuto lwe Get out of her stomach. ojja kuvaayo You get out. owoza oli wala nnyo You ojja think you're very kuvaayo far. ojja kuvaayo You get out. eddogo baalikolyamu n'empewo z'ekika The witchcraft was done together with family spirits. buli kiseera waliwo lwatuuka nawulira ng'ayagala okuwungamu At times she feels as if she's about to get confused. vaayo Get out! vaayo Follow me! you're witchcraft Get out! Go, 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 go. vaayo Get out. lwaki omwagaliza kufa Why do you want her to die? lwaki obeera mu lubuto lwe buli kaseera Why do you be in her stomach all the time? lwaki obeera mu lubuto lwe buli Why do you be kaseera in her stomach? go Genda. in the name of Jesus Mwenye Christ Yesu Kristo. go Dayo. tokomangawo Don't you mulamu ever come back to gamba life. kabiddeejo byava Let mu them linnya go lya back yesu to where they came from. kabiddeejo byava mu linnya lya yesu Let them go back to where they came from in omwana wa Jesus' bishop name. ate ono wakaveera mukyeka akatambala aha yaba ani What happened? kansa ya muluma n'amagulu gasanyalala tasobola kutambula afukira na mu luseke alinawo ku bbaluwa z'eddwaliro azirina leeta Bring them. zeezo zezino talina ddagala lyabadde akozesa eddagala alina eryo liriwa liri ddwaliro kirino init Musao in it. jangu tuyambeko ku documents Come any pass. omusawo You are professionals. ku case clinic mwaba case clinic mwe musobola okumanya Come and tell us.
cancer. Musumba mbadde nsaba tulina medical doctor wano asobola this is a doctor. Sure. Medical doctor. Yeah. Okakasa. She's 61 years. Bama admitting ku gain onko. Kitegeeza nti eyo ward ekola kwabo abakyala abalina kokolo. Naye ate kokolo oyo omuntu amukolako alina okuba nga is a gynecologist neyeyongerayo n'aba oncologist. So kati wano batugamba nti alina cancer wa cervix. Naye cancer no gwalina ya progressing ali ku grade ya kusatu. She has cervical cancer. Abasawo baamulaba nti yamusensera ku nabaana. And it even attacked her uterus. Okay. Bakikolera mu malwaliro ki? Eno Mulago Hospital, National Referral Hospital, Mulago, Department of Gyne and Oncology. Kiregeeza omuntu yenna waddembe ogenda n'akola research. Which means everyone you're free to go and find out. Then ekyowansi waliwo department emakerere Department of Pathology. Eno department bamujjako akanyama oba piece ku mubiri kwekyo ekitundu ekirimu cancer. So ne bakitwala ku Department of Pathology. Kati eyo bwe bamujjako results bakola microscope ngeyakikola bamuyita Dr. Owoli Giladerin. So okusinziira ku result ezavaayo ziraga nti ono omukyala alina cells bazita squamous cells ezirina carcinoma cells. So this carcinoma cell ekyo kika kya cancer ekikwata n'abaana oba ekika kya cancer ekikwata cells ezibeera ku bitundu nga binafu. So this is called she has moderately differentiated squamous cells of carcinoma in the cervix. Eno ye report eva Makere Department of Pathology eyekola mu kunoonyereza ku cancer. Bakujjako akanyama ne bakatwala ne bakafumba ne bakuwa results. Conclusion ya Dr. Awoli Giladerin egamba nti this lady has cells of the cervix affected with cancer. Ate eddagala lyakozesa And the medication she's been on? Eddagala lino liva mu Global Alliance. This is just food supplements. These are just neutral food supplements. Kiregeeza bote balina ddagala lye baamuwa. Okay. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand up to Jesus. Right now. Kakati. Kitange omutukuvu. My holy Father. Nsabira omukyalo ono okuwonyezebwa. I pray for this lady to heal. Tugenda kusaba Mukama. We are going to ask the Lord akole emirimu gye. To do his work. Naye tetubagaana. But we don't stop you kugenda mu ddwaliro from going back to hospital. Ffe katukole ogwaffe Let us ogw'okusaba. do our work of praying. Okiwulidde? Okay. N'abasawo nabo basigale nga bakola ki? The doctors will continue doing their work. Ogwabwe. Okiwulidde? Tetumugaana kumira ddagala lye baamuwa lyonna. Don't stop her from taking that medicine. Naye ffe katukole But ogwaffe. let us do our own. Ogambye ki kyatakola? What can she afukira mu luseke n'amagulu gasanyira tatambula. Tatambula. Okutuulaatuula. Can she sit? Atuulamu katono naye ng'asinga kwebaka. Omukyala golokoka otuule. Lady, omukyala tuula. You sit. Mukama njagala muwa amaanyi. I want the Lord to give her energy. Gano amaanyi agaagenda mu bulamu bwe. This energy that she lost out of Ndagira her life, Mukama I want the omuwa Lord amaanyi kitange. that you give her power. Ali mu masika mangi nnyo. She's in great tears. Talina mirembe. She has no peace. Nsindika amaanyi ga Mukama I send the power of the Lord mu bulamu bwe. into her life. Mu bulamu bwe. Into her life. Nsindika amaanyi ga Mukama I send the power of the Lord mu bulamu bwe. into her life. Yes. Mulagira okutuula obulungi. I command her to sit well. Mulagira okutuula obulungi. I command her to sit well. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand up to Jesus. Omukyala Lady, oli otya? how are you? Kyendisebo. Gy'oli? Njagala waliwo Mukama kyandaga. There's something the Lord Waliwo wants. omwana. There's a child. Waliwo omwana wo. Your child. Omwana ono yafa. This child died, Naye tewamuziikako. but you never buried him. Ate nga baatemulamu temuli. And he was just murdered. Tunnyonnyole.
Can you tell us about it? Omwana bamutta samuziikako. Kobira Yesu engaleza amaanyi. Powerful and come to Jesus. Kobira Yesu engaleza amaanyi. A mighty and come to Jesus. Aha, tunyonyole. Omwana oyo yali muzimbi eyabala siniya 4 yagamba maama sente zibuze kantandika okuzimba n'atandika okuzimba. Okay, lindako. Wait. Tokaaba. Don't cry. Oyagala okumanya ekyatta omwana wo? You want to know what killed your child? Wangi. Oyagala okumanya ekyatta omwana wo? Njagala okimanya. Okay, kakati oba oyagala kimanya. If you want to know. Mulinawo kumpeta. Do you have rings? Empeta eno giraba? Do you see this ring? Giraba. Egenda kugatta. It's going to join you. Egenda kugatta ku mwana wo mu ttaka gyali oyogere naye. It's going to join with your child and talk. Gwebake wansi. You lie down. Okutu wansi. Put your head down. Ajjayo omukono. N'empeta togyebakako tofaayo. Yoka ekubeere wabbaliwa. Econnecting ku mwana wo. Lord. Mpita omwana oyo. I call that child okwogera ne maama we. to come and speak to the mother. Amubuulire baki abaamutta. So that she can know who murdered him. Right now. Katikati, in the name of Jesus Christ. Buli kyakugamba ng'otubuulira. Whatever your child tells you, tell us. Lukani. Ogamba ki? Shani. Musisi. Eyakutta. Tebakusasula ssente. Ogambye. Lukani. Ogambye ki? Bakuziika wa? Gambye mu kitooke kya gonja. Bakuteeka. Tebakusasula akakadde ka ssente. Tebakutta. Bajjajja abazaala taata wange. Bebakutta. Kati naawe n'osalawo ombonyeebonye. Nsonyiwa sirina musango. Nsonyiwa munnange nga njiye ssente nnyingi nnyo. Wendaga bagamba kansa. Baakutta. Ne Nansamba. Ne Namatovu. Bongamba. Sirina kyakola. Baakutta munnange. Daba amaaso g'omukadde agafuusi. Look at her. Daba amaaso g'omukadde agafuusi. Yaye. Daba ekiri wakati n'omuntu ali mu ttaka ne maama we. Are you hearing the conversation between the mom and the child who passed away? Sirina kyekola. Sirina. Munnange nabadduka abula. Adduse. Adduse maama. Oyagala akomewo? Akomewo. Tunaasula wano. Kolera Yesu engaleza amaanyi. The mighty and come to Jesus. Kolera Yesu engaleza amaanyi. The mighty and come to Jesus. Weewaliriza otuule. Takyadda. Weewaliriza otuule takyadda. You sit. Kolera Yesu engaleza amaanyi. The mighty and come to Jesus. Waliwo abakanya, waliwo agamba nti singa nange kimbaako. Is there someone who would like the same to happen? Waliwo agamba nti singa nange kimbaako. Oliwa. Microphone, pa microphone. Waliwo agamba nti singa nange kimbaako. Muleke abantu bajje. Ani agamba nti mujje mpola. Mujja kulinnya omulwadde. Musembere kino. Wanki? Mwanange nange yafa Musumba. Wanki? Oyagala kumenya taata ekyamutta. Nze nange njagala manya.
Lwaki taata abonyabonya muganda wange? Jangu. Okay, tusembereyo. Buli omu genda muyitira muntu weyabula. Tweyongereko emabega. Omu ku omu. One at a time. Omu ku omu. Mulyoke mutegeere nti nayitibwa Mukama. Then you know that I was called by the Lord. Omu ku omu. Gweyagala ki? Kumanya lwaki taata abonyabonya muganda wange? Teeka okutu wansi. Put your head down, your ear. Tuwe gaapu. Ani omula, tuwe gaapu. Tuwe gaapu. Agize bubi. Soko imire sebo. Tunula bulungi eno. Wena kotekeri omufuna bulungi kamera. Microphone. Mwakazinda. Nenda komala kuteekamu empeta. Eriwa. Kanteekewo empeta. Connecting. Let the ring connect you. N'omuntu. To that person. Ali eyo wansi butaka. That's down there. Wanji. Kyakugamba. Tindako. Dawo. Chibakola, mutegeere nti nayitibwa Mukama. You are going to prophesy like I was called by God. Sebo oduse. Ate God duse. Ate duse. Tweyongereko emabega. Extend behind. Tweyongereko emabega. Ngenda bakonekitinga. No. Wanji. Extend behind. Kakati nkole kwani ndekani. Wanji. Peta. Njagala. Ngesera ya muzika. Mugenda kutugwira mulwadde wanji. Musumba nsaba kunyanga. Wanji. Wanji. Wange yakasimani ya mutta. Kati nkole kwani. Mama wange. Wanji. Chichi. Omanyi banavuka bawakananyo jangu. Owakananyo. Empeteriwa. Adinda konsanji. Beta malochi mutero. Webake bulungi. Teko. Teko kutu wansi ku cement. Kamera mufuna bulungi. Mumukwate kugundiya galubindize. Teka wansi. Kubeera tokitunulira zibiriza kati mpita omuntu weyena eyafa. I'm calling every person. Yayogera kyekyamutta oba yafa oba senga oba omuntu yenna kyayagala okumanya endagala kimanyi. I want him to know. Muteeke ku microphone. You give him the microphone. Senga. Oliriddawa. Senga munaye ekibanja kyewampa bakitwala. Senga wange omutwe yakitwala. Senga wange omutwe yakitwala. Ate taata wange yagenda Nairobi akamala emyaka 10 tadda kati simanyi kyakola. Navuddeyo wala nazze bandagirira bulagirizi. Nazze bandagira bulagirizi era nyina mu mutwalo simanyi nazigenda kunziza Masaka simanyi nakumanya. Bandagidde n'omusajja wa Katonda nazze mbuuza. Ani sengera yamutta bannange nange agenda kunzita. Wanji chichi blaza atudde amanyi. Somebody say oyagala chi? What do you want? Okabira chi? Kusoma omwana wange yafa simanya ekyamutta. Wanji? Njagala kumanya ekyata omwana wange Musumba. Oyagala kumanya ekyata omwana wera wansi. Lie down. Church
Lwaki wananyenda balaga? Kampekewo empeta. Mukama connectinga mukyalo ono. I connect this. Ayogere n'omwana we. To talk to omwana we mubuulire kiki ekyamuviirako okufa. Microphone. Omukazi. Mukasitawo yakuta mwana wange. Mukasitawo yakutira kiri mwana wange. Mukasitawo yakuta unange agala kunzita. Mukasitawo yakuta mwana wange. Yakutira ki mwana wange? Yakutira ki? Omujeo. Kolera yesangala z'amaanyi. A powerful anthem to Jesus. Tukole tuti. Let's do this way. Musitule mukyalo navyo. Buli muntu njagala ofune womuze okutu. I want to. You get some. Empeta eno ngenda giteeka wano. Etambule. Wait. Mujja kwetta. My God. Mujja kwetta. Wait. Buli alina w'oteeka okututeekawo. Whoever has somewhere you can put your head to. Njagala kuba nzire waggulu kati. I want. Ogamba ki? Anti kati noonya w'oteeka okutu. Tofunyeewo. Bannaye. Kati mpitewa. Where do I put the ring? Sirikirira. Be quiet. Make sure nti okutuuko Kakasa until your kutuukira ddala wansi. reaches the ground. Tokuzizikana ngalo. Don't put a hand there. Tokuzizikana ngalo. Uliriza nnyo. Sibiriza amaaso go. Close your eyes. Ate ne kino kakibasomese. Let me also train you. Buli muntu alina okusumululwa kwe. Everyone has their deliverance. Bw'aba tekifunye. If you've not got. Bw'aba tekifunye leka kulowooza nti don't think kubanga Katonda buli omu alina ekyali akyamukyaliramu. God visits people differently. Naye tukkiriza Mukama. But we believe. Kaleete communication yiyo wakati wo. Let him bring your communication. Ne senge yafa. With your taata yafa. with your. Bwe huwa nga alina ekyobugagga kyeyaleka mu ttaka. If there's anything. Oba sente yaleka ziziise mu ttaka. Same money which was buried in the ground. Agenda kubuulya sente ezo. He has to tell you that. Weyazireka. Mukama njagala otandike. Lord, I want you omulimo gwo kati. to start your work. Omulimo gwo kati. Njagala kulya atandika okuleekana. I want. Nga kimutuuseeko. Yuli wali. N'abala kijja. Antwala! Mama ndakaza! Mama sina cha nakula! Mama ndakaza! This is a total Okusumulula. Waliwo omulala awo. Omuteekako microphone omulala. Uli wali mu red. Tukaja kuzaala! Mpaka msokabete vitu byaffe kazaale! Ajja kuzaala. Tukagenda kuzaala! Mpaka gamusaba! Tukagenda kuzaala! Tukagenda kumuzaala yo! Tukagenda kumuzaala! Tukagenda kumuzaala! Nyina tagenda wa Pastor Yiga! Tagenda kuzaala muleta vitu byaffe azaale! Ndabona sabisa bagomu! Ndakamusajja bamusajja ko yagenda! Mama twala yagenda! Ini kila mwana mbonya! Omwana mbonya!
omusajja twamukyosaba omwana ne bba wange mwanyina yafazaala naye bwe nasaba omwana ate nasa misango omusajja bamukolera eddagala ne limupaasa n'agende mbanaabana n'omwana nsikyalira kyenkola mbeera sirinaawo ndagabudaasi era aveemu amazzi tajja kuwona newalifuna omusajja amwagala atya tajja kuwona kati wali wamwagala Mr. Frank agenda mulekawo oli wakati we n'omutwalo wansi emagombe tajja wona waawe tekajjawona lwaki kaali kagezi nga katusinga bati yali otukulembera kati kwekera okumaca ogamba nti ebyo byonna bye babipange muteeke wansi njagala communication ebere wansi muteeke wansi bamuziika mu kibira daba nooli daba nooyo naye daba kyaki yonna kiyonna butaka lengera nooli oli oyo ekyayogera daba communication wakati we n'omuntu eyafa okwogera ani yabikola bamuziika wa the person who passed away and the one who's still alive. Jesus, kuuma empapa eyo, kuuma empapa eyo buli lwakuna wiiki esooka mu mwezi ogwokuna buli muntu jangu ng'onoona empeta daboyo Take away the babies. Those with babies, please go away. You hasn't got it, go back and sit. You hasn't got it, go back and sit. You hasn't got it, go back and sit. Okifunye olinacho owulidde obadde mpulira ekikoona wansi mu ttaka naye tekyogedde nkwagadde kwogera mazima tolimba genda mukama akusumuludde ate ono musajja sebo olinacho owulidde Komwali muzise ngunavuye kule komwanyize muzala mwikanisa zanyu zimeze nga mati komwali mwisabana banje mukabamala wote nanye nasigaliyewo mulagafa nabi mugazindwa n'Imana Rwanda bivudde Rwanda muniyolere mukati mukanyagwa muniyolere mugafa nabi we muniyolere mubalira abaana mubalira abaana mubalira abaana muyisa abaana banje batano mukayimukisha Samu mukiyisa Danieli mukiyisa abaana oyo munya diamond fire daba wali daba empuliziganya akyakaaba aca daba ono daba wano leeta wano kyaki yonna daba kati gwekera ogamba nti musumba Yiga yapanze kyaki yonna daba daba
abawereza muleke mangulesi Bring a rapper, ushers. Dengera ya famu samize dabawali cameraman where are you? Hey! Dada chuva wansi dupaka communication Empuliziganya. Mudoku mchalo waliwo lyayomba dengera oli omusajja ali mu kuyomba ku ttaka gavumenti ya Yesu. Say, oh Jesus. Tuyimirire ku bigere byaffe. Let us stand up. Jimirira ku bigere byo bimuti yenna. Stand up on your feet, everybody. Jimirira ku bigere byo. Stand up. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo.